Mu bulamu obw'okwekumira ku mutindo togenda kwambala ngoye za bbeeyi olowooze nti gwe obimaze owunya abantu bogenda okuyitako kikigenda okubajjira mu birowoozo byabwe. Olunaku olwaleero ngenda kuba neegattibwako omukugu okuva mu the Perfume Plus agenda obeera nga ate atunnyonnyola ebisingawo. Omulungi ali ku BBS Terefayina kwaniriza mu program omutindo. My very beautiful name is Queen Faima. Katulabe. Omulungi ali ku BBS Terefayina wano wenyini wendi ngenda kuba neegattibwako omukugu okuva mu the Perfume Plus. Hey darling. Hi. Buuza kuba tulaba. Abalabi baffe abalungi balamusizaako amanya nze Brenda Amumpere okuva wano mu Perfume Plus. Okay, idea ne ya perfume mujijjawa cause in most cases omuwala nga gwe babeera mu makeup, babeera mu byangoye, lwaki mwe specifically mwasalawo ne mugamba nti mugenda kudda mu perfume? Ekyewuunyisa nti ne makeup tumukola. Oh. Yeah, because you know bw'oba otandika ekintu kino perfume is part of lifestyle. Yeah. Perfume Plus etandika mu mwaka nga 2020. Okay. Yali inspired by one of the perfume designers, Chanel. Okay. Where wandika nagamba nti fashion remains, but fashion dies, but style remains. Okay. So netugamba nti lwaki kino ekintu tukitandikako because bw'oyambala n'onyuma notambala perfume obanga anaabye n'ateesiiga Kitegeera. kiba incomplete. Okay. So twogera kati tuli awo myaka ng'ena gye tulimu eno business eyo no perfume. Okay, perfume zino muzijjawa? Perfume zino kisinziira wa bwe bagikoledde. Bwebanga perfume bagikolera France, some of them tuzijjayo France, importing up to here. Kisinziira perfume bagikoleddewa. Bweba eva US nga tetusobola gifuna, let me say in Dubai, where because ife tutunda original. So we travel to look for those suppliers abasinga okutunda perfumes ezili original. Perfume Plus is known to sell the best original perfumes in Kampala. Kwegamba tetulinawo duplicate. Tewali. Era bw'ojja ng'oginoonya because tebafuna abagamba nti badde njagala onguzeeyo dupe ya let me say Creed. Ng'akasente tekawera. Nebagamba nedda. Nemwe mbanjirina sijikutuuza. Mwina original yekka. Yes, so tuwagala okukipinga kye bayita brand name. Okay, kyanjawulo ki ekiri ku perfume zino eziri original naffe zetufuna eri wansi ezitali original? Perfume original bw'ojambala, it is something that stays long. Okay. Okitegeera kati omuntu ayambadde smart collection tosobola kuwunya kyekimu n'omuntu ayambadde original perfume. Kiba wabaawo enjawulo. Yeah, because n'abantu bazze bakopa zino perfumes, let me say most Arabics have copped these niche perfumes. Naye era scent tevaayo nga eya original scent. Okitegeera. So era tusigala nga
nezino zi Arabic tuzileeta but era perfume eri original. So omuntu waba ayambadde, let me say, me give you an example of Club de Nuit. Okay. Omuntu wayambala Club de Nuit noyambala Creed Aventus. Range ya sente zeze ebbiri eri nene nnyo. Kati omuntu wayambala Creed Aventus aba alaba ayambadde high end. Ate oli azze n'endala n'ogamba these two smell the same. Naye omuntu ayambadde Creed Aventus abeera standing out. Okay, so etwogera ku perfume zino wenjogera kati omulabi ali ku BBS Terefayina yandiyagadde okumanya eziri mu kubeera nga zitrendinga oba osanga oli awo abantu abasinga abajja wano ze basinga okusaba ze ziriwo ezo. Abasinga omuntu wayingira wano abasinga babuuza that renowned Creed Aventus. Okay. Creed Aventus eyo has been in market for so long. Okay. Bazze bagikolamu copies naye era esigala standing out, esigala eseeringa era abantu tebalinamu kanombu. Creed Aventus bagicupudde nnyo kanjigeeko era abasigala bajagala. It is one of the best renowned. Gye bakuumye engeri original. Era abasinga bajja nga bagibuuza nga njagala Creed Aventus. Bw'omugamba sente nagamba as in, like, it is ngaina gye yagiwulira ng'ewunya bulungi naye nga tamanyi yameka. Yagiwulira ku muntu nga maybe ewunya bulungi. Kati nagamba I must get that perfume. Naye tamanyi yameka. This perfume has been on trend from the time it came out up to now. Talking about zino perfume eziri mu trendinga eno wenjitunuulira, I don't know why I feel like endabika yaayo erukinga obbanga eri masculine. Eyawulamu abakyala basobola ogyekuba n'abaami basobola ogyekuba. Wali abakyala abaagala perfumes abasajja eziri strong. Not necessarily strong, naye wabeerayo ezo perfumes nga zo ziri masculine. Okitegeera because n'abakazi balina strong perfumes n'abasajja balina strong perfumes. Naye waliwo oli agamba nze sagala kunyanga mukazi, njagala kunyanga nga musajja. Agamba I want Creed Aventus. So tetubagaana zambala ajagala oba mukazi oba musajja era agigula. But era mubeeramu those masculine scents and feminine scents. Fine, so temubagaana. Specifically a feminine masculine scent. Tetubagaana. Okay. Temubagaana naye mu kulaba okuko perfume ey'omukyala eri so feminine yandibadde eri etya. Yandibadde erimu I don't know how you guys call those ebirungo byammwe like yandibadde eri etya. Yandibadde eri frolo, yandibadde eri fruity, kyandibadde kitya. Perfume ey'abakyala katugambe ez'abasajja ezisinga zibeeramu woody, citrus kind of scents. Naye bwe tutunuulira perfume z'abakazi ng'eno gye nkute bagiyita Delina by Perfumes de Mali. This is cute. So let me have a look. It looks so cute. It's so cute. As small as it is as expensive as Creed is. Oh yes. Okay. So abakyala babeera, you know how abakazi twakulanga twagala ebintu ebiri sweet, ebiri frolo, oyagala owunye nga candy, vanilla kind of. So those are mostly scents for women. Vanilla. Era kizibu nnyo osanga omusajja ng'agamba njagala vanilla perfume. Era ekintu oba oyagala kukiyiwa. Tuteeka muziki. Question mark atagamba omusajja. Obaako question mark omusajja awunyanga vanilla. What do you mean? Perfumes z'abakazi ziba vanilla, floral, powdery kind of scents. Yes. Fruity, watermelon. Exactly. Okay. So ng'oggyeko Creed then nene y'abakyala eriwo endala eri mu kubeera nga eri nnyo ku katale abantu ze basinga obeera nga bettanira. Apparently perfume eno yali ku katale naye ekisinga okukola ki okunnuma nti bagijjako, they discontinued it. You know perfume bwebeera nnyo ku katale ng'abantu bagyetaagira nnyo bagijjawo neefuuka silent. Anti buli omu aba tayagala kunyanga omulala nzije wano mbaŋŋamba empunyanga Rosie. Okitegeera manjagala standing out. Kati ekino ekibeerawo nti perfume bwebeera ku katale nnyo ng'eseeringa nnyo eri basalawo ne bagijjako like ne bagidiscontinuinga. So this perfume was a very good selling perfume, very known perfume. So tebakola ne bagijjako, it's called a Prefomo, so they produced another one called Prefondo. Okay. Yeah. So it area unyamuko eri different from this. Era people still come and they want this. Okujifuna kizibu right now because there is nothing
to like there is nowhere you can get it from. Alright, kati mu bbanga lye mumaze mu zino perfume nga onyonyonnyodde nti mugenda ne mufuna those original perfumes mu nsi ez'enjawulo. Mu kulaba okuko nsi ki ekyasinze obeera nga efulumya perfume ennungi omuntu senga alina wayagala ogenda ogula perfume asobola okukiba nakyo mu birowoozo nti waliwo eno n'eno zonna ziwunya bulungi naye nalaba aba the Perfume Plus ne bagamba nti ensi eno yesinga ofulumya perfume ez'omutindo. Apparently nze ngaze I find France the best producing country when it comes to perfume. Oh really? Yes. Okay. Yeah, buying brands like Jean Paul. Okay. Those perfumes, when it comes to longevity, performance, they are so good. So it is a brand you wear and you like perfume you stand out. You stand out. There is no one who's going to tell oyamba dechi. Omanyi zino perfumes waliwo ze bachipula ne bagamba kati eno egenda kunya wet. Yeah. So wengenda wansi basobola okufuna perfume. Bazozaamu ne bazigateyo. Naye kati ekyo tekiri common nnyo when it comes to France perfumes. Okay. Yeah. So mulabi ali ku BBS Terefayina weyagala ofuna perfume standing out nonyako ku a perfume eziva mu France. Awo wenyini nandyagadde okumanya these days abantu perfume ono bamutegeera babeera ne perfume naye abamu beesanga nga tebamanyi nnyo lwaki bandisaanye okuwunya obulungi. Omuntu agenda kujja ayambala engatto ye ya mitwalo 4 ateekeko outfit ye ya mitwalo 5 agamenze maze okwekumira ku mutindo. Nandyagadde abalabi abali ku BBS Terefayina bategeere omugaso gw'okuwunya obulungi mu guno omulembe gwe tulimu. Weewaawo kakati awo ekyo kisinga obukulu. Yeah. Omanyi oyinza okwambala engatta eyo nga ya mitwalo 4 n'oyambala suuti yo nga ya mitwalo 6 n'oyita ku muntu n'atakulaba n'atakurecognize naye bw'oyambala perfume omuntu ne bw'aba ali mu mboozi ze ng'ali wali atudde ali ku bibye akunotisinga bw'omuyitako booti yayiseewo. You know, it leaves some kind of sense in those people that you've bypassed. Yeah. Okitegera. Kati omuntu bw'oba oyambadde ebintu byo nga biri expensive, no one is going to tell wabiguze mmeka. Naye bw'oyambala perfume ng'ewunya bulungi n'oyita ku muntu. Some people are forced to ask us, what perfume are you wearing? Yeah. Ne conversation etandikirawo nasokolinde ng'owunya bulungi. Tubasanze eyo wabweru nga bandi we are in clubs tuli to happening and then someone comes and they're like, girl, what are you wearing? So I get to recommend. So perfume chintu chikulu nnyo when it comes to style and dressing. You get. Obanga gwayambadde notayambala makeup oba nota something could be missing. Something that completes you. Something that completes. No one is going to tell how much you're wearing when it comes to the attire. Yeah. But when it comes to the perfume, they will be asking you, how much is that? Yeah. And you tell them, this costs this, but they'll be like, is that? Bamanyenti. Abasinga tebamanyi nti perfumes waliyo neze million by the way. Yeah. Tebakimanyi. And they think okuba kwejalabya. Kuba kwejala. Ate munange ba fashionistas abasinga tuze tukiraba nti bambala engoye ez'ebbeeyi naye kuba perfume ziriko. Low end. Ne babyonoona buyinja oba obwonoonyi. Naye kale ffe abantu abawabweru tebakimanyi naye ffe abatunda perfume tuba tukimanyi. Nze bwe nkuyitako osobola okuwunya perfume gye mmanyi ne ngamba you're wearing this. Yeah. Okitegeera. Naye omuntu wawabweru yaba takimanyi. Okay, awo wenyini tumaze okutegeeza omuntu ono nti kintu kyankizo nnyo okwambala perfume. Twandyagadde tumuyigirize engeri gyo applyingamu perfume nesobola obeera nga ate ewangala. Twakula tumanyi wano mu nkwawa nekiggwa awo wokka abantu abasinga we bamanyi naye perfume okuwangala obulungi ku mubiri yandisaanye ebbeera nga eri applied we watuufu. Exactly. Weewaawo kakati awo ngenda nakukwata perfume cause twetaaga kubalagako kyekituufu. Si bigambo. Perfume eno tulina what we call pulse points. Okay. Olina okuba perfume. Ze bayite entunnunsi. Ku ntunnunsi. So bw'oba okuba perfume yo teweekuba. Olaba zino perfumes ezimu baazikolanga tezirina kugenda ku ngoye. For example, I'm wearing white. If I sprayed a stain perfume, eba egenda staininga lugoye. So these perfumes ezisinga ate baazikolanga zirina kuwunya bulungi ku skin wabula si ku ngoye. Kati kyokola perfume eno bw'oba ogyekuba targetinga behind the ears. Behind the ears. The 2 points. Ne targetinga wano and then here and here
Okay. Then neweekuba wano and then noteeka n'emabega. Why we do that is bw'oba okubye wano eba egenda serengeta bweti. Ne wano eserengete kati bw'oba ohaginga omuntu. Okay. Smell? You have to smell good. What they are wearing. Yeah. So even here, bobo kutebo to omuntu, maybe you're hugging your friend. Yeah. This keeps on their clothes. You get. No tujikuba wano neserengeta mu ngalo nti bw'oba okuta omuntu n'omubuuzaako mu ngalo oba eba asobola osigaza sente yo in their hands. Wanemabega. Bwenkuba emabega nenkuyitako emabega kawo kasigala mabega agamba queen find myself. Yeah, so those are the pulse points as where we're supposed to spray our perfumes. Avoid spraying perfumes anyhow. Those bobo guze perfume yo ngeri expensive. Some of these perfumes ziba ntono naye nga ziri expensive. Case in point dagala kulaga kwendo nti eno perfume eri 50 ml. Okay. But it is 1.5. What? You get chanjawulo kyo kiri kweyo perfume. Exactly. Kati perfume eno bagikola perfumes ezisinga munange ezibeze bay ziba small mu size. Kati bana abantu baba concentratinga ku kye bayita scent. Nteno perfume ne bwoba okozesa just 3 spray oba ogenda malako olunaku mulamba nga tozeemu. Kati zezino perfumes zetutayina kwambala buli lunaku. Okay. Ostage eno perfume eina kubeera occasional. Kati this is oud maracuja. Eno perfume tujja kyogera kwa maaso ndowooza sigenda bigenda ngata tunabatuukayo naye. These are perfumes you're not supposed to wear every day. They are called occasional perfumes. Okay, awo wenyini njagala suggestingireyo perfume ezisaana abantu abakola mu bifo ebiri different naddala abantu abakola mu offices banditunulidde perfume zirimu birungo ki? Exactly. Kati bwentunulira ku basajja abatuula mu zi office betaaga perfumes ezita irritating environment. Yeah. Woyingirira office yonna negamba like isege not buli omu abeera comfortable ne perfume. Abamu tebazeeku, abamu bali allergic. Because those are corporate people. Because those are nakajanja kabaamu. So olina kuyingira room abantu ne babeera irritated. So olina kwekuba perfume ngeri kugwe obunya bulungi naye nga te irritating balala bakulinaanye. Exactly. Okay. So ina kubeera calm, kind of citrus kind of scent for men. For women ina kubeera floral but not so shouting. Okay. Perfume joyambala ngoli mu suuti n'oyanga nawe ya. Ogumide. For men I would actually recommend Profondo by Aqua di Gio. Alright, awo wenyini nanjagadde okumanya abantu abandyetaaze zino perfume ennungi bakulabye ng'oyogera ebintu bino bitegeerera ddala bakusangawa enamba y'essimu media platforms mukozesa mannya ki n'ebyo byonna? Weewaawo amanya nagogedde dda tuli wano ku Kampala Boulevard. Okay. Twitter Perfume Plus abatwagala musobola otusanga ku all social media platforms the Perfume Plus. Mpozi ne website yaffe eri www.theperfumeplus.com. Mpozi ne namba z'essimu 0783 84 8885 0783 84 8885. Alright. Oyo yabadde omulungi omukugu okuva mu The Perfume Plus kasubire nti ate omulabi ali ku BBS Terefayina ofunyemu ekyokuyiga osobodde okutegeera biki byolina okutunuulira senga onaabeera ogula perfume. Tukyali mu program omutindo pumulamuko katini ate oluvannyuma nkomawo tovaako. Omulabi waffe wa BBS Terefayina weebale kwekuumira ku show yaffe eno. Amannya gange nze kwagala Rachel nannyini wa Triple Collection. Twagala okwogera ku ngatto gwe omugole atulaba. Abantu abasinga mubikola nnyo ku last moment oba wegutuuka omukolo gwo tugeze ng'okwanjula okukyala oba embaga engatto ziba buzaabuza nyambale ki ye kikyenjagala okulaga abantu abagenda okujja ku mukolo gwange okumanya mbu nze asinga okunyuma. Katipu kaffe akaleero ky'olina okumanya wettanire nnyo engatto enaakuwa emirembe. Abantu abasinga mwagala okwambala engatto nga mpanvu ne weerabira mbu ogenda kuba otambula olina okubuuza abagenyi. Engatto ejja kunyumira mu kifaananyi naye ate ejja kutawaanya omukolo gye gugenda mu maaso. Tipu yange y'olunaku olwaleero ku bagole abasinga nkukubiriza okwambala engatto ey'akakondo akatini oba ze twaliise block heels. Tuyina eziri extra
tulina n'eziri plain kisinzira olugoye lw'oba okola ki lw'ogenda okwambala so choosing engatto n'obwegendereza engatto ennungi oba engatto enaakuwa emirembe ejja kuyamba ebintu bingi engatto ey'akakondo tugeze nga 3 inch oba block heel ejja kuyisaawo ku mugologo ng'oli mukkakkamu nga toyambadde sapatu kubanga twekkaanya nnyo abagole abasinga engatto zibamalako emirembe ne bazijjamu ne batandika okwambala sandu ogenda okwetegereza wansi w'omugole ng'ali mu sapatu ne weebuuza kiki ate nga yabadde aguza engatto yeyebbeeyi n'agitereka ng'emirembe gimubuza so okwewala ebizibu ng'ebyo gula engatto enkakkamu bw'oba ogigula sooka otambulemu olabe endamma zaako olunaku lulamba n'agisobola engatto nnungi lwaki oba weewe ekintu ekibi ku mukologo ekyo nakyo kirowoozeeko wano ku triple collection tukuadvisinga okwambala engatto enaakuwa emirembe bwebale kwekuumira ku BBS Terefayina. Omulungi ali ku BBS Terefayina tukyali mu program omutindo era kukulisaayo nnyo kuva mu fashion tip wone wenyini we tugendera mu kanyomero kaffe aka red carpet events and runways katulabe. Gucci Cruise 2026 Fashion Show. The Gucci Cruise 2026 collection, presented in Florence, Italy, is a celebration of the brand's heritage and its deep connection to the city. Collection yeno yabadde designed by Gucci's studio team, paying homage to Florence's rich textile history and the concept of Spree Zatura. Erange no show yabadde ku Gucci archive within Palazzo Settimani extended into the city's streets, blurring the lines between runway and reality. The Gucci Cruise 2026 collection reflects bold dedication to decades and discipline. Mu accessories ze bakozesezza mu kwolesa kuno mwe mwabadde cross belt buckles, inlays, bags, and sculpture heels. The garments themselves moved fluidly through time, exaggerated structured shoulders and sleeves. Mungoye ezasinze okozesebwa mu kwolesa kuno mwe mwabadde amakooti ag'ebyoya with exaggerated sleeves era nga manene ddala. Leather trench coats, ezimu ku material ezaakozeseddwa okukola zino engoye mwe mwabadde. Striped and patterned fabric, velvet, lace oba kayita katimba ne shimmer. Langi ezayoleseddwamu mwe mwabadde bold colors nga blue, shades of green, bright red, pink, and more of nude colors. Obadde mulabi mulungi atambudde nange okuviira ddala eri yonna gye twatandikidde kansuubire ntate ofunyemu ekyokuyiga tusinkane olwokutaano olulala ssaawa 2 ez'ekiro program omutindo nange Queen Faima.